ebyomwate birungi nnyo oli wa kibanja kubanga section 59 subsection A egamba nti tewali akukwatako era district land board yonna neegezaako oba Uganda Land Commission nedira ettaka lyo neriwo omuntu liizi ng'ate kwoli ekyo transaction mu kawairo 59 A as amended ebanfu era under article 50, section 91 ya Land Act Commission and Registration agisazaamu ate n'endala section mu Land Act egamba nti ow'ekibanja yennyini kasumwe tenant bw'asaba liizi kwali Uganda Land Commission oba District Land Board temwa liizi emwa freehold oba nannyini forever. N'ekyo etteeka lino eri Article 237 sub Article 9 n'okwadde 8 and 9 yogera ku bona fide occupants okufuna ebyapa naye namwe abali ku public land oludde mu mwatuuka dda Saabalonyi mwebatukusa kubanga yasangawo eri section nga eri Milton Obote alijjeyo ali protectinze nga bwe nagambye mu Uganda Land Commission bwe yalisa mu Uganda Land Commission ne wayita wani ne bayisa Public Lands Act ya 1969 kati mu act yenegamba nti yenene ow'ekibanja kubayita kasumwe tenant asabe afune liizi owaali olaba bwe bali ettaka erizize likuumibwa kati owaliizi oyo Saabalonyi n'agamba nedda ekyo tekimala nze si certified afune freehold n'akassa mu constitution 237 sawat okufuna eyafuna liizi efaanana bwetyo ng'eweddwa land government body ng'eno Uganda Land Commission asabe busabi mu tteeka erinakolebwa parliament afune freehold etteeka eryo lyakolebwa mu Uganda lyengambira Uganda Land Act so byonna kati bwe biri naawe watuuka dda mu Saabalonyi ekyo yakiggusa kati kyasigazidde okulwanako kye kino ab'ebibanja abali ku mayiro oba ku leasehold oba ku freehold. Ako ke kamu ku byenyinza okunyumya nammwe binakiralifayinga nga ndi ebweru Washington DC mu bannayuganda bali baasanyuka nnyo n'ebirala bisinga obuzibu bwabwe bwali ku bannayuganda bannaabo abababba ali eri aweereza ssente nti ngulira ettaka onassa ku mumwa alaba n'atera okukomawo alabe ku kintu ttaka lye yagula nga simu ajjako ng'adduka ng'abulawo. Waliwo bano babrokers ababalimba nti tujja kufe kugula tubagulira ettaka nabagamba nti bannange babroka mubaveeko transactions zonna mu ttaka mwekozese abantu bana obanga tosobola kukola nannyini ttaka yennyini kolagana oyo nannyini ttaka gwawadde powers of attorney registered and verifiable bw'oba butosobola kukola ne lawyer nga alina certificate nga alina ne office ebiri registered kubanga lawyer bw'anaakunyaga ojja kudduka mu disciplinary committee yaabwe era eyo sente zo bajja kuzikuddiza n'okumusiba bamusibe bw'oba tukozesa lawyer kozesa architect kubanga yonna yakkirizibwa okuba transact alina license eyinza okusasibwamu senga abakukolera ebyamanyanga ate alina access kubanga aba yeetagisa bw'aba yeetaaga information mu kukola ebyo bya drawings oba surveyor ne surveyor akkirizibwa kuba naye ali registered license eyinza okusazibwamu obanga byekola si bituufu alina ne office by'oyinza omusanga n'abalala bakkirizibwa beba officials of the bank at the rank of banking officer kubanga banka bwogenda okugyewola oluusi tegenda baloya buyinza ogenda direct kolagana naabo obutereevu togenda mu babroka ekyo bujja nkinnyonnyola nakiddamu nga ndi ebweru nakati era nkizeemu era tukoze nnyo babroka abasinga kati abantu tebakyakkirizibwa mu land office emuzoozi n'abantu kati bategedde nti okutambuza ebintu byabwe bulungi bagende mu bantu abo bennyonnyolodde naddala balooya kubanga looya ali trained okukola ekyo era kimukakati okugulawo account eri special for client
nolwekyo sente zaabwe ziba safe. Bw'aba ayinoonye alina license, alina discipline body gy'oyinza okugenda. Naye bano nti nja kukolera n'adduka ogenda okulaba tokyamulaba olusumu aziggyeko tomanyi waakolera. So nabalabula eri abantu abo abalala era nakati ndabula bannayuganda bannange abali kuno mwegendereza abantu abo. Of course waliwo ekireekizo ky'ab'enganda ono asise ebintu tebabigabanye bulungi. Abamu balimba bali nti okufuna obutuzi obweri ebyakulonga mubivaako kubanga amateeka ga wano gagamba nti bw'ofuna eri ebya wano obivaako nedda nti tobeera nataka kuno ng'olisizibwa eri nedda. Amateeka we gali agawa ba foreigners lease ate ga lease eyo is extendable. Bw'oba ofuna dual citizenship kubanga amateeka gakukkiriza n'osigaza obwannannyini bwa Uganda tewali mutawaana bonna. Nolwekyo ebyo byonna mulina okubimanya kubanga information is power. Kyova laba President kiseera agezaako okunnyonnyola era yannyonnyola abantu amateeka bagategeere kyebamba nakola bulijjo. Nolwekyo ensi yaffe ejja kutegeera ng'amateeka tugagoberera. Naye aba families nammwe mulekerawo okubba bannammwe. Osise tekitegeera nti banno waliwo omuntu yeŋŋamba ng'ali namusanga mu America nti nze muganda wange yaŋŋamba nti kendigezaako okutuuka e Uganda ndiddirayo box kuba tayagala akomewo agabane ebintu byabwe ayagala byekulize yekka. Kale ebintu ebyo omwoyo ogwo tulina okuggyako ate etteeka teriyingirayo mu maka gammwe. Bino mulina kukola mu byesigwe. Etteeka liyingirayo ng'oli abbi ate oteeka neri protecting n'ebya family. Lwekyo ate tunaleetamu amateeka. Information is power. Information eri bweti nti amateeka gagamba nti bw'oba ow'ekibanja olina protection, olina okubeerawo kwakyo okwenkomeredde. Ng'ow'ekibanja oba tekigasa it makes no difference oba ekibanja kiriwo ku mayiro ku leasehold oba ku freehold. Ate ekikuti makes no difference oba mulala yakiguze. Okugula kw'ettaka eryo okw'omuntu omulala tekikyusa status yo. Nolwekyo nga President bwe yagamba mu directive ye ya 22 August 2013 yagamba nti gwe bw'ogula ettaka nga kuliko ab'ebibanja bwe baba tebajja kukuguza oba oguza empewo. Nolwekyo ono ow'ettaka yagula mpewo. Bw'aba ateneratinga okubagoba first of all kati mbabulidde that's their right. Ekyokubiri bajje bawe political power oba confidence eba gye baagala bandeetere ebiwandiiko byabwe bajje nja kujjayo nze personally. Nyongera okuemphasize nga nabo bamanye nti ddala balina ownership eri protected by law. Ate oba President agamba nti ne court order temugobaawo. Court order tekola gitwalibwa RDC executive committee security committee ya district ne Ministry of Land. Ate oba ne court order President agiganye ate omuntu omuto najjubuzi naga nti mumuveeyo nga namwe muvaawo. Ate banne bw'obaawo ng'obadde omuwa busuulu etteeka ligamba nti bw'oba towadde busuulu kumala emyaka 3 era tomugoba genda mu kkooti osooka okufuna ku court order. Ate order tejja kukola kutuusa nga RDC agindozinze ne security committee ya district ne Ministry of Land. Kwegamba protection yaabwe eri guaranteed. Naye bwe nga balinamu akamulumulu bajje nja kujja. Bannange mwebale nnyo okuva akasaka n'okumpuliriza. Tuliddamu ate bwe tunaafuna akaseera okulizinganya.